muto kakati nange ngera ate nga nze ndi mu kitongole kye namuteekamu oluvannyuma naye kiki kwe nasinziira kubanga nyongera kukkaatiriza bubaka bwe muzze mwogera wano olw'embeera ennungi. Ssebo Honorable Kadunabbi tukwaniriza ssebo bakufunire w'otuula nakwatagana naye naye kikye namulabamu nze ng'omuntu namulabanga yali mukyala omanye okusanga omuwala omugezigezi kubanze nali nkola mu kitongole ekya Nabugabo nga be bakibabuulidde ng'era ndi mukulembeze kubanga ng'oggyeko bakama baffe bali bwe boogeddeko bamuzeeyi Sentamu mukulu Sserwadda naye bano abalala bonna be bazze boogerako nga Basulaimaani n'abalala abo bonna baali batabani bange kaŋŋambe nti nze ne menta waabwe ne batraining naye olw'obugezigezi bwa Asia nabeera forced okulaba nti muyingiza mu kitongole ekyo era kaŋŋambe nti namuyingiza mu ngeri ya mpola namukukusa ne muyisa eno ebbali nze ne mutwala eka mmokya ne muteekayo naye olw'amagezi ge bakama baffe baasobola okubeera nga bamulengera ne bagamba omukyala ono mukalabakalaba ajja kusobola okubeera nga atukolera emirimu era ne basobola okumuyingiza mu kitongole naye tatuswazizza bannanga abafamire eno Asia byayingira mu kitongole teyatukola ki teyatuswaza abadde mukyala mugezigezi nnyo nga ne b'omuwa ekifo nga tekiriimu client yenna n'omugamba nti nkutaddaawo ogenda okulaba enkya nga akuleetera ebirimba nga akugamba nti tufunyeyo obukadde nga 3 nga taliddeeko wadde 10 n'olwekyo bannange Allah amusaasire embeera gy'abaddemu. Neebaza abantu bonna mwenna abambeereddewo mu mbeera eno gye ntuuseeko. Tebwabadde budde bwangu kubanga enjega eno yantuuseko olunaku lwaggulo. Mukyala wange tubadde tuwangaana naye ebbanga ddene. Okusoma kwe tekubadde kuwanvu nnyo naye ate amagezi ge gabadde alina gabadde ku level ya muntu alina PhD. Ekyo kankibagamba okuva olwaleero kuba ye muntu gw'oyingiza awantu n'ayingirayo oluba okuyingira gwoba tonaakugyeba oti nga yakwanyeewo emikwano. Ekyo ekintu nkiwitinesinga ku kyalo kwennyininyini kwe tuwangalira e Kagoma then ne Butambala. Sikuba wa lugezigezi naye mbadde nsaba tiimu yonna ey'e Butambala eri wano mbadde nsaba mu buwombeefu bungi nnyo mbadde nsaba musitukeko Butambala ye omukolo guno naagusobola kubanga bomanyi ekintu kino nga kikutuuseeko obeerawo ng'oli stranded naye mwambeereddewo nnyo mu buli mbeera essente bazireese era omukolo omugulaba ndowooza gwakitiibwa bannange neyanza nnyo neyanzeeko. Omuganda agamba nti erwanira obuko ekola ki era tulwanye amayembe gatandise okukutuka. Ensonga endala nja kweddaako okwebaza ngezaako kufunzafunza bannange obuzibu bwenfunye omukyalo ono anvuddeko naye ekizibu kyenfunye andekedde abaana tekibadde kyangu era embeera eyo si nnyangu kubanga abaana abamu kuliko omu eyazirise okuva eggulo naali mukulaajana kana akato tekabitegeera nga naye bw'omanya ennaku zino si kyangu okubeera ng'ofuna omuntu asobola okubeera ng'akola ki ng'akolerera abaana ate ye abaana bonna ng'ate abadde asobola okuddira abaana n'abajja abajje n'abeera ng'ate ye abijja okubalera kati n'olwekyo munsaasire munsabire nnyo ndabe nga nfuna ate omuntu ate nange agenda okunnyambako okubeera nti nkuza abaana bano kubanga akaseera kendi musikangu. Nja kuwozaako Mama Latifu ono aliwa. Mama Latifu aliwa. Mumanyi abantu b'e Butambala bwe naveeyo ekibibi oba ekatabira n'enzija eno nafuna emikwano era nina abantu be nakolagana nabo nasookera mu kitongole ekya Nabugabo nga benjogedde nakikolera n'emyaka egiwera ngaye tebangobye gyawera emyaka egiwera 9 era nammwe mbeebaza okubeera nti temwansindiikiriza natuusa butuusa kiseera n'enkola ki n'envaayo
nengenda ke Iraka ate nenkomawo nenjoyininga KCCA nolwekyo bane bwebaza bwe nakivaamu ekyo ate nga naye bwomanyi era omuntu ofuna nyiza okuba nalinamu ka talent nange kenali sinaba kuzuula ate nembakunduza mulaba ttiimu enyimiridde emabega wano Conrad aliwa mujje wano mukulembere wano mujje wano mukama waffe omukulu MD Ahmed Rubowa Mzee Kasagge jangu